Kale mwebale nyo genda maaso n'okubanga mutwegattako n'okusubscribinga Trust Media kwoli wasa Emma YouTube channel kwe tusinzira nyina omukulu President Calvin Kayanja President w'abakuba kyeyo bino byonna biwagiddwa bannafa brand shoppers wali ekabalagala batunda ngoye n'ebya bakyala byonna n'ebyabaana. Make sure nti ba meeting enamba esimu ku screen ebako isaako ne Beef Organic Access Building nga bulijjo omusawo omukugu omutendeke mu nsonga z'okujjanjaba genda kukoleko ensonga serere. President nkwaniriza ssebo kale kulikayo eggulu n'ejjinja nabaddeyo wandiddeko sente Uganda enyuma Uganda y'amaanyi Uganda nene bagirabira ku mapa balowooza nti bweri Uganda nene wayakaza nti nene bagikutabagame givuge ng'oli ku practical tambolo manye ensi yesobola okukufunza bwe n'olowooza nti mu kazigo koolimu weekoma naye ensi nene naye ensi ate ensi etambula ate esobola okufunda ate buli wamu wali abagagga munnaye buli region waliwo abagagga baayo wa buli omu otuuka wantu ng'embeera ate ze balimu ndala nnyo ate nga balaga bali bulungi nnyo. Kale kakati nno webitu ebiri over the weekend katandike ku nsonga Nakintu eno ekyali nnyo mawulire nsonga eno nkulu nnyo Nakintu azaatambula okumala period of time bamugjamu ensigo n'ebisigadde obulamu bwa Nakintu bwafa tebukyasobola kuddamu kubeera kyekimu kituufu. amawulire gakoze kinene nnyo mu kuteeka ensonga eno ku mwanja nalaba NTV abo baali bakubanye story eno paka yatuse ku point police nefuna interest omusango guno lokwa nawe omusajja wa police agamba baye munonyereza wawe yagamba nti kirudde nnyo mawulire ni bagamba let them see bakolo kunonyeza n'obwegendereza ekisoka kya byonna aba Nile Treasure Gate company bakwatiddwa babitebye kituufu wajja tutandikire yes so ensonga eno nagiriko nga mukaaga August 2020 ekyo wakindagadde okitegedde so bwe ba njogera ku nsonga eno njogera ku nsonga gyemanyi obulungi kitegedde ensonga eno yali yeegalira gavumenti ya Uganda ku investigatinga mu nsonga yani ya Nakintu Judith agambibwa okuba nti yafuna accident ne bakamaabe era accident eyo ne mufiiramu n'abaana ba mukamawe bameka babiri ye n'abo abali mu mmotoka abalala baafuna ebisago Nakintu n'addusibwa mu ddwaliro gye yali ye yakulungula ebbanga eryasukka kumpi omwaka mulamba Nakintu kesi gye twogerako kesi eno tetandise lwaleero tekyapeninga bwapeninzi nti kyagwa wa black nti Nakintu bamugjamu ki ensigo Nakintu ono twogere tuddeyo ku bbanga family yakolera complain wano twegalira government to intervene gwali gwa munana omwaka kaga 220 guno mwaka ki 222 emyaka emejize emyaka ebiri government revudeo ochegeda government lwekoze ki ye government yemuje twegayirira ng'omuwala ono ali ku kitanda nti intervene mugende mu Saudi Arabia mu ddwaliro mulaba muwala afuna medication yaki kudiru ki yafuna akabenje kituufu kuba muwala ono yalwa mu ddwaliro eryo okumala omwaka nga mulamba ng'ali mu ICU nga ye mwennyini omuwala tamanyi kiri kuki ku nsi video gye twaforcinga government neforcinga company ya Nile Treasure omuwala n'atuuka mu ddwaliro gye baatuweereza ng'omuwala tasobola kwogera obupiira bumuli mu nnyindo kubanga kesi eno ya myaka 2 emabega video etuyinza obutagitracinga naye mmanyi nti family ekola ki egirina okitegedde so bwe tutwala company eno Ministry of Labour nga tugicomplainingako baba forcing okutuwa akatambi ako bino byonna relative authorities bonna abavudde twabawandikira dda nze kinneewuunyisa nnyo nti olwaleero bye balina okukola ng'omuwala mulwadde eri babikoze leero waliwo problem wano mu Uganda nti buli omu akolanga bw'akola ki bw'alabye era nga bw'ayagala ate kitagguka tagenda kugguka tubuukira etambula kubanga kati njagala okugamba public nti abo bonna badirector ba company ya Nile Treasure bajja kubata naye ng'ate tekijjeeyo ki kyebaagala omwana ono obuzibu eyafuna yabufunira Saudi Arabia yainvolving mu accident ne family ya boss we n'amala ku kitanda ebbanga lya mwaka mulamba ng'ali ku ndiri ali mu ICU tukimanyi awo
bwe kiri costile omuntu okubeera mu ICU ne bwe luba lunaku lumu ne wano oke Kampala omuntu okubeera mu ICU omwezi gumu wabira bano ngabantu batandise okutegeera ICU kyeki mu covid omulambo omuntu n'amala ebbanga just mu ICU wiki emu ne bamugamba milioni 35 ono yalimu omwaka mulamba kyensuubira nti bayinza okuba bamusaasaanyizaako miliyoni ezitakka wansi wa 5 okumubeeza mu ICU omwaka mulamba otegeera yina kintu gwenjogerako nze na complaininga ku company emyaka 2 emabega nga njagala family eraba omwana waayo mu ICU gye bagamba gyakola ki gyali ye maama bwe babaga nti bamugjamu ensigo lwaki omuwala ono yalwa mu ddwaliro ebbanga eryo lyonna kuba abantu basobola okugjamu ensigo ne bakutta okitegedde naye yajjanjabibwa ebbanga eryo lyonna ngomayo omuntu okumala omwaka mu ICU kitegeeza bamunonerako sente ziri miliyoni ameka 5 miliyoni 5 maama ensigo egula sente meka eyo okitegedde so nzikiriza nti ayinza okuba yagibwamu ebitundu bye ebyaki ebyomunda kirina mukoza abantu bafuna accident osanga oli bamusaze n'ebiki naye nebuuza lwaki gavumenti ya Uganda eri yakitinga kati ng'omuntu twali tubagamba nti ali mu ddwaliro emyaka 2 emabega ambuza ekibuuzo twalabe nga abeebyokwenda bakwata Kato Abubakar n'abalala ku ssaawa zino lwaki gavumenti esituka ekwate company ene kwate abantu bana ba company anti katika nkubulire so kati yes government esobola okukwata omuntu wa company nebuuza kijja ya makuru g'omusango konzera mugenda mukwata mugenda muta kuba siye yakola kino government ya Uganda kyegamba teyina embassy yagibuuzizzaako nti mwakola ki ku nsonga eno tulinga aboogera nga tugamba nti gavumenti ya Uganda eri wano wokka abaana bano gye bagenda gavumenti ya Uganda yebakiriyalinga nalabye n'omukulu agamba nti omuwala yakukusibwa ninga yayita mu kampani tolaba nti abakulu bennyini aboogerera bino tebali informed kuba nze bw'otandika okugamba nti omuwala yakukusibwa gwe olina authority oli mu gavumenti nze ng'ategeera bino ndabirawo nti byonna ne byogenda okuleeta temugenda kuba makulu kuba toyinza kuŋŋamba omuwala yayita mu kampani kitongole kitwala amakampani kyavuddeyo minisita yavayo n'ayogera nti omwana yayita mu kampani gwate n'oveenoga nti omuwala yakukusibwa nze ng'ategeera ndaba nti muli ku diversion kumalira bantu budde tetuli ku pressure tewaliwo na pressure bano baagala okwogera naye ate boogera bye batakola ki bye batamanya ate bitagenda kugguka cause omuwala ono yatulugunyibuzibwa Saudi ebbaluwa eno baagifuna okubategeeza nti gyali bo bennyini ne bafoosinga kampani n'etulaga akatambi ng'omuwala ali ku kitanda ne tukkiriza omuwala agende mu recovery paka kudda wano okitegera lwaki tebaakwata muwalabu ono bwe bati kumunyweza nti omuwala ono yafuna buzibu ki embassy egamba yakolanga consular visit n'egenda neraba omuwala ono waali lwaki boosi w'omuwala ono takubibwanga mu mbuga z'amateeka kati bwe bakwata abakampani bawano era bajja kubata kuba tewali misango gye bajja kubassaako wano omuwala obuzibu yabufunira bweru gavumenti erina omukono ebweru waliwo omwana wa boosi ono yakwatiddwa ali mu komera kati bw'okwata director wa kampani obangaga nti asiba oli yalina authority okusinga twati gavumenti yafeeraga bunafu bwerere kuba omuwala agambye yali yafunira obuzibu e Saudi Arabia join embassy naye omuwalabu yennyini tannakwatibwa kuteekebwa mu komera nkyalina ekikyongera okunnumya omuntu esitiimu nga birogera ku Nakintu ejjo Nakaweese wamulabyeko gwe bali mu kusaasanya kati naye yafudde naye teri amanyi mayitire ga family ye yadde tuli ku social media ffe tubika kati okitegeera so ati byebyo byenkugamba gavumenti ya Uganda eraze nnyo obunafu eremereddwa okukola kiki kye twagigamba nti amaanyi gonna ageetaagibwa mu nsonga eno geetaagibwa Saudi omwana bw'aba yali mu ddwaliro omwaka mulamba nga ali mu ddwaliro omwaka mulamba olwaleero akomezeddwawo wano e Uganda gw'okutta abaamutwala ebweru wano osobola okubakwata naye ekyokubakwata kye kiggusa ensonga eno sirowooza kubanga si be baamutulugunya bw'oteeka amafuta mu mmotoka emmotoka neefuna obuzibu onyenya petrol station okitegedde so bano abantu kiiso kya mbuzi batekerera eyasse ne batunuulira atunuulira omubaaga kozi omuwalabu gyali yasayiningira bulungi omuwala ono exit n'amutikka ye yamujjanjaba n'amutikka n'amuzza wano ne bagenda ne mu kooti mu insurance omuwala ono ne bateesa okumukompensatinga miliyoni oba 3 oba 4
mu kooti mu insurance ebyentambula miliyoni ebi kuba omusango guno nawulirako nti gwagenda mu kooti insurance bagitwala mu kooti okompensatinga abantu abaali bafunye akabenje ako abaali nga tebajja kuddamu kukolerera bulamu bwabwe nentegera nti kooti yalulinga bamuwe miliyoni oba 2 oba 3 omwana yomone omwana onezo kesi njibaddeko emyaka 2 kyenkugamba nkimanyi kati babanga bena byogeddwako nga mulimu ne lulingiza kooti na biki lwaki wano omuwala ali mu kubonabona family ebonabona ati kati labayo kati problem eri bweti waliwo avuga story eno yagana okwatagana n'abakamba ne baga kati mugende mu authority okitegera kati gwe bwogamba tugende tulwane tulwanire mawulire koza mawulire go tegamanyi kyakola gogakuba kuteekawo muwala yagibwamu ensigo tegakuga nti omuwala ono yafuna accident n'amalako ku ndiri omwaka mulamba boogera family kyogera ye kutunuuliza kyansigo naye tekugamba nti omuwala ono yamalako ku kitanda omwaka mulamba nange njagala nnyo okubuuza ddala omuntu okujjanjaba mu ICU omwaka mulamba ensigo eba ya sente mmeka eyo ensigo sisabe nnyo ensigo emweza milioni 5 ati kekyembuuza omuwala ono eno kesi twawandiika dda emyaka 2 emabega ng'ali mu ddwaliro ddala ensigo bweba yali ya bbeeyi bwetyo neetuuka n'okugenda mu kooti kesi eno yagenda mu kooti tulina issues z'ensigo wano naye gavumenti obunafu bwayo yandibadde yarespondinga dda kubanga olwedde kino ebadde ekimanyiiko okitegeera bino tetwogerera kuvumirira gavumenti ne mulimu abantu abakulu bye bakola nga tuba tebigenda kugguka bano bagenda kuleeta buleesi busungu mu bantu kozi ne bwokwata directa wa kampani wano nga kesi eri Saudi ng'omuwalabu gwogambe yatulugunya omwana ono omulesa ayinaayina oba tonakyokoze kozi gavumenti si yeyaza omwana oyo wano si ye yamujjanjabira ebweru waliwo eyamujjanjaba ye mukama we akugamba nti omwana ono yafuna accident n'akulaga n'evidence yekyawaayo yo n'eddwaliro ne liwandika nti ono twamulisiivinga wano kufuna accident ate era ne family neeraba omuwala ono mu ddwaliro koza akatambi konna nze yabaliidingira okukalaba twali Ministry of Labour ku bbaluwa eno gye twawandiika kwegambe ne Kampala tulina mboozi ya nsigo kati ne Kampala tulina mboozi ya nsigo Saudi balina mboozi ya accident okirabye kati bo bano abakulu bali mu creatinga ekyensigo wano bo kye baagala kikole kisewo ne koze entuufu yandibadde Saudi oyo omukulu ayinza okutulaga nti yawandiikiddeko ku Saudi government embassy ya Saudi teriiwo wano tufuna ensonga okuva eri nti ku accident kino kyabaawo ensigo nezikola ki nezigibwamu oba nezikolebwa bwezi because kisoboka nnyo omuntu asobola okuva ku accident n'ekibumba ne bakimugjamu nga kyekikoseddwa okimanyi ekyo so omwana wabagamba nti yainvolvinga mu accident wabakulu sinnawulira we bakyogerako yayogera kyansigo naye omuwala gwe boogerako nti yagibwamu ensigo yamala omwaka mulamba mu ddwaliro omwaka mulamba era nembagamba kyemwagala ekituufu nemba advisinga nti omuwala ono tebayinza kumutikkira mu mbeera eno n'ekikulu katuteekewo embeera mulabe omuwala ono mu ddwaliro ekyokubiri tuteekewo embeera omuwala bw'aba yakosebwa mu kabenje afune compensation okitegeera bulungi naye sijja kukiyimirira mu kuzza muwala ono mu mbeera eno ani agenda obanja compensation w'omwana kati galabayo alina okubanja compensation yembase neki ne government ne company yeri ne embassy babanje compensation y'omwana kubanga bagamba omwana ono kesi eri mu kooti era alina ne compensation etannaba ku approvingibwa era tubuuza lwaki yavaayo nga tafunye compensation kyetwandibuuzizza lwaki ebintu bino tebigenda kugguka kuba amawulire amatuufu agali Saudi bakugamba ki nsigo lwaki nandyagadde nnyo abakulu bano akulaga nti gavumenti ecoordinatinga ne babaawo owa embassy ayogera nekati gwali wano mu Uganda oyogera otya ebyali ebweru nga mulina ofiisi ebweru tula nti bino biswaza gavumenti bannange bino temula nti biswaza gavumenti gwe n'ovaayo omukyala n'omwami ne mudda omuwala yagibwamu ensigo nga tulina ambasada eri lwaki ambasada tavaayo naga nti okusinziira ku keesi bwete yali mu nsi yange wano omuwala oyo yamala mu ddwaliro omwaka mulamba ku allegations nti yafuna accident nga bali ne boosi we n'abaana ba boosi be babiri ne bagamba twagala abeeri basooke bajjeyo obukakafu okitegeera kozi abeeno bwe boogera abawano gavumenti yano bweyogera ogamba ekintu kyabaddewo jjo ogamba nti omuwala ono kyoyinza just abrakitire nekijja omuwala yali mu ddwaliro emyaka emeka 2 ng'era ali ku biwundu ebyaki
ebya accident lwaki tebakyogerako okitegera so kyobola banze wano mu Uganda sisuubira okufuna information entuufu bano abakulu bwe ba gavumenti ekwatagana n'abantu beeri kubeera gavumenti yemu lwaki tebasooka ne batulaga lipooti evudde eri cause embassy ina capacity genda ne mudwalira wajjanjabibwanga omuwala ono netubuulira yajjanjabibwanga ku nsonga kati nga finalizing Calvin kuba kwokogera tubinyonnyola ensi n'ebiwuliza enembeera ekoma ddi ey'okubanga social media yebika abantu anti kati labayo ne Shalom ffe tumubika anti kati labayo problem enembeera ekoma ddi eri bweti abakulu balina okumanya emirimu gyabwe bwe ziba ensonga ennene abakulu ne basooka n'okuvaayo ninga ate sibe balina okuva kozi nze siba mu mativu nga tulina ambassador mu ggwanga lya Saudi Arabia tomukubidde simu singa omukulu yamukubidde simu naga yes ambassador tubadde ku case eno tunnyonnyole kati ambassador embassy eyogera birala kuba embassy ga mwana yagwa kwa accident bano boogera birala bakolera ni bonna baba tunulira organ yajibwamu tunoonye organ yajibwamu ku nsonga ki cause of the removal cause of the removal cause tekiriyo cause mateeka g'obusawo n'omutima bagukujjamu singa kuba gutabuse kuba gutabuse guviramu oba ofudde okitegera so tobawulira nga bwe bagikyusa so nze nzikiriza nnyo era bakulu mba advisinga tusooke tubuuza abali e Saudi embassy yonze bwe nayogera nayo yatugamba yagendangayo eno kesi twagiriporting emyaka embassy bwe yagendayo yebetubuulire kituufu naye gwe toyinza sinzira anu nti kati omuwala twamukebedde bamuggyemu ensigo lwaki bamugjamu ensigo baba bagijjamu nze wase Emmanuel ebibuzo bisigala bihandika bino tubinyumyamu to make sure nti tukubira abantu tochi ebabitegeera n'okubannyonnyola ensonga kuba eno ensonga erudde nnyo mawulire twetaaga okugitangaaza abantu baleme kugitwala kuba gavumenti bw'eba erina coordination eyandivuddeyo okwogera ku emboozi nga zino zita bizinesi n'okulemesa abantu ogenda kuba kati abantu bo balaba ekyo nti muwala bamugjamu ensigo nze nsobola okukkiriza nti sigaana basobola okumugjamu ensigo ne twetaaga ensonga lwaki bamugjamu ensigo kozi omuwala ono ffe tubaddeko ne keesi ye ey'okufuna akisidenti accident mwafiira n'abantu aba babiri omuwala ono yamala omwaka mulamba mu ddwaliro ne family ekimanyi akatambi nga bamulikodinga mu ddwaliro bakalabira wano waffe keesi eno twagolinga ne paka Ministry of Labour so basooke batubulire mu ddwaliro yali agoinga under process yakye yamumazayo mwaka mulamba netuuka n'okumugisaamu ensigo kozi yagwa kabenje so babitunnyonnyole ate twagala embassy evengayo ku nsonga zino nti banaitwa kati embassy ddala ikubuzi eringa etaliiyo bano boogera ebintu bye batategeera kubanga toyinza kuŋŋa nti omwana yakukusibwa nga yayita mu kampani toyinza kuŋŋa nti omwana yakukusibwa nga n'ekitongole kimuwa layisinsi okutwala abantu kyavuddeyo kati bw'ogamba nti yakukusibwa ate badayirekita wakutte baaki mwagala kudaivatinga nsonga ntuufu omwana butafuna compensation ye weewaawo n'ensonga togiwulidde kale mubeere bulungi